waliwo empagi ziringa nnya. Okusooka okukkiriza nti ekyo ky'oli okiri y'empagi esookera ddala. Okukkiriza nti ekyo ky'oli okiri. Empagi ey'okubiri kwe kunoonya okumanya okutegeera n'amagezi ebikwatagana n'ekyo ky'okkiriza ky'oli. Ekyokusatu kwe kubaako ky'okola, n'ekyokuna kwe kwewaayo mu ekyo ky'oba okkiriza okukola. Ffe tujja wano tutuula emabega wa kamera eno naye teri atusasula kutuula wano, teri atusasula kusomesa, wabula ekyo kye tuteekwa okukola, kye tuteekwa okuzimba, kuba kye tukkiriza kye tuli, kye tuteekwa okuzimba okutuusa lwe kinaavaamu amakulu. Bw'omala okutegeera ekyo ky'oli, kambabuulire, tulina amaanyi ag'enjawulo. Abantu tebaawula spirit na soul. Eno bode gy'olaba, eno bode y'emmotoka etambuza spirit yange, y'emmotoka entambuza. Guno omubiri ndogoyi yange, nvuga muvuge, guno mubiri gwange, nze nnyini gwo. Kyokka nange munze mulimu omutonzi kye tuyita soul, oba abamu kye bayita conscience, okutegeera okwo okw'enjawulo. Kyokka spirit ate y'emmotoka etambuza soul. Bode erimu spirit, spirit ate erimu soul. Conscience ye mutonzi yennyini. Kyova olaba nti mwe bwe muba mutambula mu nsi bagamba nti abantu batunda, bo bakiyita myoyo, batunda emyoyo gyabwe. Kyokka omuntu atunze omwoyo gwe yalibadde afudde, nti kubanga bwe bakujja mu spirit omubiri gwa tegukyalina makulu, guba gufudde. Naye kijja kikyanga omuntu asigadde atambula naye nga yeetunda, kwegamba ye nga takyalina buyinza ku ye, kitegeeza yatunda soul ye. Soul etambulira mu spirit, nti omuntu oyo agenda n'awaayo soul ye olw'ebyo by'ayagala mu nsi n'aba nga takyaliwo. Kakati soul kye twaliyise omutonzi yennyini. Singa omutonzi taba mu bino byenkola bibeera bifu, ne bwe nsigaza omwoyo gwange nga ntambulira mu mubiri guno, byenkola biba bifu, tebimera, biba tebikyakwata ku muntu yenna. Kati omuntu ono alimu obuyinza obusingiridde obwekwese mu ye. Obuyinza obwo bwajja ku nsimu nga bujjira mu mwoyo gwe, nga buzze bulina kye bulina okutonda. Ekyaleeta obuyinza obwo okwambala omwoyo gwe, omwoyo gwo guweebwa omubiri gujje ku nsi, ge gaali amakulu g'obulamu bwe. Obulamu buno bwe tulimu bulina amakulu. Teri yazaalibwa kulya buli mmere, kwegaggawaza na kuzaala baana kufa kugenda. Buli muntu yatondebwa nakkirizibwa okujja ku nsi ng'aweebwa omubiri ng'alina kyazza okumaliriza ku nsi oba kyazza okujjayo. Bano abaawandiika kye bava bawandiika ne bagamba namanya olugendo lwo nga tonnabaawo, namanya olugendo lwo nga tonnabaawo. Ate ne bajja ne bakugamba bw'oba oyagala okwogera ne kitaawo ali mu ggulu, yingira ekisenge kyo weggalire. Ekizibu mmwe abasinga mulowooza eggulu liri mu ggulu gye tutunudde. Yingira ekisenge kyo weggalire, oyogere naye Mukama, kubanga ne bw'oba tonnayogera amanyi ky'ogenda okwogera nga tonnakyogera. Kino kye kisenge, eno bode kye kisenge. Yiga okusirika okufuna obudde osirike, oyingire mu ggwe. Kye baali bakugamba nti soul etudde mu spiriti yo, Katonda yennyini oba omutonzi yennyini atudde mu ggwe. Bw'onooyiga okuyingira mu ggwe n'otandika okwogera, mugenda kutandika okuwuliziganya, kubanga ne bw'oba tonnayogera amanyi by'oyagala nga tonnabyogera. Kati abantu baffe abasinga bakeera kunoonya ggulu bweru waabwe. Era mukimanyi nti edda mwabasoma ennyo ebitabo, edda abantu abaagendanga okusaba
katugeze bayambukanga ku nsozi ne basirikira mu bo. Okusirika kitegeeza ekintu ekisaanyeewo. Bagamba nti enju yayidde n'esirikka neggwaawo. Ne basirikka ne beemalawo mu bw'omubiri ne bayingira munda mu bo ne batandika okusinziza mu bo, kubanga baakimanyanga nti oyo gwe basinza asinziira mu bo. Oyo gwe basinza asinziira mu bo. Omusajja oyo mumusomeeko bamuyita Neoplato. Neoplato oyo yali musajja wa mutawaana nnyo. Ye yaleeta endowooza ekkirizisa abantu nti gwe balina okusinza ali bweru wa bulamu bwabwe. Ekirowoozo kya Neoplatonic thought, a philosophical school of thought that developed from the ideas of Plato, was prominent in the Greek-Roman world. Ebiseera ebyo yaleetera abantu okulowooza. Plato oyo yaleetera abantu okulowooza nti gw'oli gwe basinza ali bweru wa bulamu bwabwe. Njagala kuyita wano kukutegeeza nti kyonna ky'onoonya kiri mu ggwe. Era mu Lungereza tugamba nti the day you find yourself is the day the world finds you. Olunaku lwe weezudde lwe lunaku ensi lwekuzuula. Weezudde osobole okuzuula amakulu g'obulamu bwo. Twayogera luli ku bulamu nga twebuuza obulamu kye ki. Obulamu bulina amakulu. Kamera eno yatondebwa okukwata ebifaananyi bino ebikutuuseeko. Microphone eno yakolebwa okukwata amaloboozi gano genjogera ng'egasengezze egakutuuseeko. Ettaala zino ez'enjawulo zaakolebwa okuteekawo ekitangaala ekimala gw'osobole okuba nga ebifaananyi obiraba bulungi. Kale bwe bibanga byonna ebitwetoolodde birina amakulu, ate nze naawe abateekawo bino byonna ebirina amakulu, kabonero akategeeza nti naawe watondebwa ng'olina amakulu. Wabula makulu ki? Ensi mwe twakulira oba mwe tukulidde ejja n'etukwata n'etubuzaabuza ne tulowooza nti amakulu gali mu bintu. Kati mulaba nti buli muntu akula anoonya bintu, kuweza bintu, abeerewo n'emmotoka ze eziwera, abeerewo n'ebizimbe bye ebiwera. Ebyo bintu. Naye wateekwa okubeerawo amakulu agava mu bintu. Makulu ki agava mu bintu? Ekyo kye njagala twebuuze. Olina obulamu, naye obulamu buno bw'olaba tobulimu by accident. Obulamu buno obulimu intentionally. Omutonzi oyo asingiridde nannyini myoyo eyakkiriza omwoyo gwe okwambala omubiri ogwo yalina ensonga lwaki akukkiriza okujja ku nsi. Obuvunaanyizibwa bwali eri ggwe okuzuula. Lwaki najja? Okizuula ddi? Nze nazuula. Nze omanyi okuzuula kitegeeza waliwo ne weebulako. Abantu bangi tubasanga mu nsi nga beebulako, yabula ku ye. Ng'omulabira ddala tali naye. Ebikolwa bye, enneeyisa ye, n'embeera ze tali naye. Bwe weezuula ne weesisinkana, otandika okumanya lwaki wooli. Okeera ku makya nga ky'oteeka okukola okimanyi, abantu be weetaaga obamanyi, ebifo mw'olina okubeera obimanyi, n'ebintu by'olina okukola oba obimanyi. Okeera ku makya ng'okimanyi nti okugaana kwo okukola bye bikusibye mu mbeera eno.